ebigambo byange Abasiraamu bye baawulidde ntegeera ndi muntu mukulu sibyogeza butiitiizi wabula ate Obusiraamu butukubiriza okwekuuma. Mumulaba mutya nga gw'oyitiddwa mu maaso g'omuntu akuyise ne baga nti gw'oyagala okulaba agenda okusinkana ali ku leve ey'okutaano n'omusinkana n'emmundu 3 naga nti nkulumirirwa nkuyise lwa kwagala naye nkusaba okole bino wammanga mu kiseera kino. Abanga akusaba naye ng'akulagira. Tubeere bamagezi. Omuntu watuukira okukola ekintu abeera n'embeera gy'atuuseeko temumanyi buzibu bwe tuyitamu. Kati leme kudda ku social media ku commentinga nti Sheikh yatiitidde n'asukka. Sikyogeza butiitiizi era ndi mugumu kubanga nkimanyi titeri kiyinza kuntuukako okujjako nga Allah yakimpandiikako. Naye ate Obusiraamu butugamba okwekuuma kintu kya time till further notice. Nino Abasiraamu batidde nnyo kakati gwe atati agenda obafeesinga obagayite muddayo okumutiisatiisa. Siri mutiitiizi ndi mugumu nnyo ku ddiini yange. Omulimu guno gwenkola ogwa ddaawa teri agunsasulira. Ngukola ku lwange teri agunteekamu ssente. Kati olabanga waliwo embeera ezze mu kiseera ekyo sooka ogumiikirize. Tubeere basaale mu kugumya muntu na kusaba dduwa. Omuntu atuuka ku mbeera nga waliwo kyateekeddwa okukola mu kiseera ekyo. Mulimu teri yagututuma guno, mulimu gwa Allah. Tugukola free. Niye wabeerawo embeera ega nti sooka ogireko bwoti. So si mu mbeera yakkaka naye Abasiraamu batukanuga Sheikh alabika baamuwadde ssente empitirivu ajja ayogere mu bantu. Bwe nali nnyingira mu ddaawa eno ani yazimpa. Kitongole ki eky'Obusiraamu kiwayi ki eky'Obusiraamu ekinsasula. Ng'era bazimpa ngambe ki? It is not money. Teri asobola kuzimpa. Ekirala omugaso gwaffe teguli wano wokka mu kusomesa Abasiraamu. Migaso gyaffe minene. Kyalite zaffe weeziri. Bw'olabanga omuzindalo siguliiko essaawa eno jangu ojoyininge mu kyalite tutambuze Obusiraamu. Essimu ziri open osobola okubuulizaako ekibuuzo eky'Obusiraamu n'oyanukulwa n'otereeza eddiini yo. Kamera zaali tezinnaba kujjanga Abasiraamu tebasoma. Baganda bange obulamu bwange nze mmanyi embeera gye ntambuliramu. Leka kudda ku Facebook kukomentinga na kuwandiika bigambo bitawa sense. Obulamu bwange wallahi ne bwe naaba nfudde temugenda kuyimira mu famire yange kugiweera kulabirira abaana bange. Wabula okunyenya obunyenye emitwe nti Sheikh afudde. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wemujjokoma kati please muleke decision yateekingibwa esigalenga bweri till further notice. Ekiseera kijja kutuuka embeera eteriire. Senga obeera awo ng'oyimiridde mu mulyango musajja najja mu maaso go nga munyiivu nagaggalawo oluggi. Okola ki? Olina okuggalawo oluggi. Mubeere nga bamagezi. N'ebigezo alhamdulillah tujja kubiwona. Naye nga Abasiraamu tukoze kinene nnyo. Tukoze kinene nnyo Abasiraamu. Enamba esinga obungi mu kutwala information enkyamu ku baganda baffe Abasiraamu. Tukoze kinene nnyo mu kusaanyaawo Abasiraamu baffe ffe kennyini ne tuyambako abalabe b'Obusiraamu okutuukiriza missionizi zaabwe. Ne tuba n'ennyenkya n'eggulo tusooke twenenye nti tuli babi. Tusooke twenenye nti tuli babi eri